muzeeyi mutabani wa Paulo Kafeero omuyimbi afudde. Naga nsina mwana gweta Paulo ndi musiraamu. Teyamuziika. Mu butamuziika ne Paulo ng'ali ku kitaana ng'olumbe lumugonzezza. Yawandiika ekiraamo. Ne mu kiraamu ekyo sijja kusoma kyonna kimala ebyali ki. Yes. Omusika wange ye Simon Peter Kafeero. Okay. Temumpangayo nga nfuddemu abo abayita ab'eŋŋanda zange. Temunteekanga mu mikono gya funeral service. So. Baana bange sirina kya bugagga kye mbalekedde. Eky'obugagga kye mbalekedde muwulirizanga obutambi bw'ennyimba zange. Ze ndese ku nsi buli bayamba okuyita mu nsi eno ki obulungi. N'ebirala ebisobola okugendera ku ki ku kiraamu naye ebyo ze zaali key points ezaali mu ki mu kiraamu. Akatabo ako n'akakwasa Dr. Hilary Musoke. Mwamukazi ako bali akisanje. Kati afudde taata taziise. Tukoze tutya naye nekwamba soke tujja kutuukiriza ki ekiraamu kye. Ab'emikwano be bakolanga kuziika kango. Era ne tumuziika nga bwe yasaba ku kijja kye yali yakola. Kati tumala omuziika abantu ne bagamba nja kulabirira omwana nja kulabirira ne twagala babeerewo okwatagana. Jjukira abaana buli omu yali abeera na maama we. Ne tutuuzanga enkiiko okusinga twatulanga ku Mavin Hotel. Oluusi Mmengo waliwo ofisi z'ekibiina kyaffe tukiyitawo ku kisenge tuyitawo ku kisenge. Kati Kafeero ng'afudde awo tutandika okutuuza enkiiko tukoze tutya. Tandibanga ntimanyi nti ebintu bya Kafeero bino bisobola. Twerondemu abantu babiri ba administrators. Sobola okutambuza ki? Estate ya Kafeero. Kubanga tewali taata, tewali maama, tewali wa Luganda. Kubanga n'abaana be bannenda abo batya ndowooza okujja okuziika muganda waabwe olw'okuba taata taziise. Ne tulonda abantu, balonda abantu bana, kino be Mandeevu, mukyala Imelda Nakyanzi, Bisirikirwa Robina, ne Ssenga Nantongo, Ssenga w'abaana abo. Yes, Nantongo. Kati ndowooza ate oluvannyuma nze yinanga bwawulira nti oba abantu abazika Kafeero baali bangi nnyo. Kwegamba balaba nga Kafeero ate abadde muntu oba watutumo nnyo simanyi kyamubwigula. N'avaayo n'agamba nti yalina okubeera ng'atambuza ebintu bya mutabani we. Awo makati mu kuziika. Okuzika kuwedde wayiseewo n'emyezi tumaze n'okulonda ba administrators. Tutandise okugoba ebbaluwa kubanga ebintu abitabula tulina wa administrator general. Yes. Tufune ebbaluwa atandika okutambuza ebintu byaki bya Kafeero. N'ayingirawo. Bw'ayingirawo ne bitabuka. Awo n'atandika okujjawo okusika ki omuguwa. Abakyala bano nga balumwa nnyo omuntu ataziika bba waabwe yeegana n'omuntu okubeera nti yagala okubeera mu bintu bye. Ate najja n'akola saagala kukozesa lulimi luvuma ekitagwanidde. Kati n'agenda e Kajjansi n'ayagala agoba abaana b'omugenzi mu nnyumba nti ateekemu ki mutabani we mbu ye tabamanyi. Abo abaana tabakola ki? Mwali musulamu abaana basatu. Swazi, Simon ne Nagawa. N'ayagala abagobemu. Kati ng'oluusi ne Kathy abeeramu paka lwe yaddeyo mu America ne basigala nga babeeramu bokka. Kubanga oluvannyuma yajja teyaliwo omukozeka naye oluvannyuma akola ki? Yajja. Ne basigala nga babeerawo bokka. Ne babeerawo. Ne tulwana olutalo olwo ekyokutwala ennyumba ne tukimulemesa. Era Dr. Hilary yakola nnyo ku nnyumba eyo omwebaza. Ne tutambula naye ng'ebyaba administrator bikoze eki bigaanye. Kati okuyitira mu bwangu nga bwe nage njagala nkusimira omusingi. Nsooka nkugamba nti weesanga senga muzeeyi yajja n'aziika omwana we n'abeera mu buli kintu gwe twandibadde tutambulirako ku buli kimu. Era ebintu bya Kafeero tebyandikoze eki tebyandyonoonese. Naye kati byatandika okwonooneka nga tewali muntu alina buyinza bwankomeredde. Kubanga nyinza okuwa ekyokulabirako nti Kafeero lumu twali ensambya ku kitanda.
nagoba abantu ne yali alina byangamba ne mwani Semango bomanyi Mavini Hotel ne Kanso Katumba kati bwamalo bitugamba byali agala tugamba mwami Semango namugamba Paulo nkoyo okubeera n'ebisumulizo bya store yo ebisumulizo byombi kwasani namugamba bikwase Mandevu ebisumulizo mali ebyuma ebya bandi ye kwange period bali tebakola nga mulwadde namugamba bikwase Mandevu n'abinkwasa kati wano nga afudde abakulabako bajja genti nebanga mukulu Mandevu nti twali tusaba otuddiza ebyuma tukole ekisooka erinnya ly'omwamirire mu okufa kafera asigale nga kulabako ekyakola ki ekyatambula n'akasente bwe tunaafisangayo tuleeterengako n'abaana bakole ki nempita abakyala ne tutula mu meeting twatulanga nnyo mu meetings kumpi buli wiiki ne tutuula ne tukkaanya ne bagamba kale tubibaddize ne ŋŋenda ne nzigula store ne mbayita sekandi yaliko omukyala Nabitaka yaliko Ndagire n'Ekizito yondooza yaliko nga mujjukira nani omulala balinga bana abakiikira kulabako kati ne famire neronda mukyala Namata nti abagenda ku lwa famire okola ki okutambula nabo okumanya sente zizita naye nakyo nabagamba mbabulire nti nze Paulo abadde nga muyinza okubeera effort eyo nankubira essimu nangamba Mandevu omanyi sente ziganye oba naye z'amafuta zimpeereze tukomewo e Kampala ate yali sita ne mbagamba so temugenda nga mugenderedde kumanya nti mukola kujja kufuna sente nti kale ne bagenda ne bakola baleetaleetayo nga bambi ku busente bafisizaayo 15 2 n'ogabanya ki abaana naye nga wayise emyezi nga muzeyinanga ng'akomyewo olwo mu bintu afuuse taata w'akafeera ate ne baŋŋamba muzeeyi yatugambye ebyuma bya mutabani wa byetaaga ne mbabuuza byuma ki tebya bandi nti kiki nti ye nga asobola kusika mugwana muntu mukulu n'esente ze baali bakola nga sizikola ki siziraba nti ziri awo ne bagamba mmwe mumanyi nze nabibakwasa era ne babikwata ne babitwala emakindi ediso lye nabikubako nga bifuluma store linasemba obikubako saddamu bikola ki ebyo ne bigenda waliwo ne studio gyali aguze ku Geoffrey Lutaya yali agitumye na Noze Studios yali agirekera n'ebyuma nga aveera ndani eyo nayo muzeeyi simanyi yakola ki kati kwegamba ebyo ne bigenda nga bikola ki ate ng'olwo twegabanyizaamu waliwo abali side eno katugiyite ya Mandevu kati waliwo n'abakyala abalala babiri abaali side ya muzeeyi naye abakyala abo omu teyalina mwana omu yalinamu omwana ndowooza omu ne tutambula ebintu bino nga bikaluje tukoze tutya nga bwe Gani Kafeero bwe yafa abantu bangi okutwala abaana be bakwatibwako naye nga ise emyaka nga 3 abantu batandika okulemererwa abaana ne batandika obbata nga bakoma mu baki bamaama baabwe nange nga sente zikoze eki zikeeye sente tezibeerawo buli kaseera kati nga bakyala bakalabubirira nze ebiseera ebisinga obuki obungi munayinza nti omwana baamuze alinaga nti nze omusajja bwe ngenda omusaba sente z'omwana atayagala kusooka kukola birala alyoka ampe sente kwegamba embeera eyo kyala ne bagamba naye nti baawaffe alina ekyobugagga kyeyakola ki kyeyaleka ekajjansi nti lwaki ennyumba eyo ebeeramu abaana 3 bokka nabo bagende mu bamaama baabwe ennyumba eyo ebe ng'evaamu ssente ezikola ki ezirabirira ffenna n'abaana ne bagaaniramu jjukira ate be baali abakulu nabo ne bagamba naffe tetuva mu kitu ffe tetulina gye tudda kati obuzibu ne bubeera awo nga kusika omugwa kweyongedde ate tewali nnyo mutwe mukulu gwe mukkiririzaamu taata yali badde atwala obuvunaanyizibwa yabwesamba ne tukaayana ne tubeerawo enkoko ne zituula kumpi mwaka mulamba kati ku ssaawa esembayo abantu ne bakkaanya nti mumanyi nti waakiri ennyumba eyo tugitunde buli mwana agabane ku ntuuyo za Kafeero ne bwe banaaba ng'oli afunye $5,000,000 bammeka tumanye nti ki ereme kujjuna bantu ba Lubatu. Meeting yasembayo kukaatiriza ekyo
kulo twatula ku mavini twatula menga ku kisenge neeyisa ekiteeso ekyo mina tusiweziri twawandikanga bweyisa ekiteeso nga tunaatera okumaliriza Simon Peter n'asituka n'agamba naye bannange buli mwaka mukulu Mandevu atuleeterayo omwana n'atugamba nti ono naye muganda wamwe bamundeetedde kubanga buli mwaka tulina kye twakolanga nti kale tulina sisimu yaffe bannakisenge munnaffe bw'afa deeti gye yafiirako buli lwetuka tugenda ewaabwe oba we twamuziika kati ne wakafero twagendanga buli mwaka naye ne tuteekawo system nti abaana bano engeri gye tutadde tebabeera na bamaama nga tebamanyiganye buli omu abeerawo buli mwaka twabupangisiriza emmotoka ne tubateekamu ne tugenda nabo basobole okwongera okukola ki kumanyagana naye buli lwetwatukengeyo abantu baawuliranga nti leero bannakisenge bajja ng'oba olewaga nti ono naye mwana waani wakafeero bamutula ng'ebeera yajja kati Simon kwe yasinzira oganda tukooye nti tugenda ku DNA batukebere abanaayitamu be babagabana ku ssente z'ennyumba nga tugitunze buli muntu n'akyowagira byali ebintu bibiri ekisooka okutunda ennyumba ndowooza nze ne mwanyina wa Pawulo oyo Nantongo mweyo meeting ffe twali tetukiwagira naye ate nze nga ne Nantongo nga tuli ba beneficiaries tetulina nnyose ndiwo okukubiriza lukiiko bwatuuka ku DNA nzijukira wali omuto wange mutakiwa Ronald n'afuluma yali munda nga ffe tutudde wabweru aba afuluma bati nga awulira bogera nagamba ne mbabuulire temugeza ne mugenda ku DNA ejja batabula bonna ne balabirako nedda tugende kubanga byalingamu by'okwekuba obukoko ebyo Yesu mwana wa Pawulo Yesu muganda we ne tunoonya eddwaliro ne tulifuna MBN naye sente zigenda okukola DNA ezigenda kuvaawa oba buli mwana bali batujajinga emitwalo 35 by then nga nina namba y'abaana 15 kyovudde olira nga njogera ku 11 ne bagamba anti Pawulo yalina poloti enkoko njeru mu town tugitunde waliwo essomero erigiranye oli yali yayagala tugigula tugitunde nti gye tuba tujjamu ssente zaki za DNA omanyi njogera bino oluusi n'ennaku kubanga mbadde mpulira abantu bangi nga boogera baabakako ogenda ku DNA baabakola biki naye ng'ebintu baabikkiriziganyako ne mina tusiwezeri abantu kwe baasayiniira eyo DNA Nantongo oyo muyita mwannyinaze y'omu ku baakwata ssente okuva omusajja n'abasayininga ku ndagaano okutunda puloti eyo tukole DNA Nantongo kati olero bw'owulira nga omuntu agamba nti ate baatukaka ate byali ki nze muli kinkabya amaziga ku mutima ne tugenda ku DNA bwe twatuka ku DNA twasooka mu counseling session ne batugamba dokita n'atugamba nti bannaye tulina systems ze tukozesa nnyingi naye system ennyangu ejja tubeerera yakebera baana kubanga okuziikula omufu kiri expensive ate kitwala obudde mulina okusooka ne mugenda mu kooti ne bawa olukusa mugende ku poliisi biki byonna bitwala ssente n'olwekyo tukozese system yakebera baana mukkiriza nti tukkiriza balina foomu ze baabawa buli omu n'asayiningako nange nga buli foomu nina ogisayiningako kuliko akafaananyi k'omwana endagamuntu fotokopi ya maama biki ne tusayininga ne batugamba kaakati ne bamaama tugenda bajjako omusaayi tekitera kubeera mu DNA naye eki kikozesa bamaama bano omukyala ayinza yali mu ddwaliro ng'aluza omwana gwajjayo ye waakafeero kumbe bamusibye omwana omuki omulala bambi yakkiriza waakafeero ne mu butamanya naye nga bwe simukuusa nga bw'oyogedde n'olwekyo nabo katubajje kutukakasa nti buli mukyala omwana gwaleese yamuzaala nabo ne babajjako bamala obajjako omusaayi bonna ne bagamba nti kati tubadde tusaba mutuyambeko mutuweeyo abaana nammwe muli be muwulira nti yateekwa kuba mwana wa kafeero 5 be tuba tusookerako okuggyako ki omusaayi 5 ku 15 be tuba tusooka okukebera omusaayi gwabwe tubakolemu profayiro ya taata waabwe nti kale ne tulonda Swazi Simoni Dube Maaka ne Tony kubanga owe 15 teyajja Martin ne banga bali 14 nga babakebera
batuwa mwezi gumu okufuna results batugamba kati wa weeks 3 n'omwezi gumu mwezi ne gugwako results teziriyo chichi nengendayo ne obaye mirundi ngesa ne mpanga neta bidwa n'okwetamu bakale bangamba omanyi nti tubadde tusaba otwongereyo erinnya ly'omwana omulala ku balenzi tumwongere kubali abaki abataano okwongera okukola profile yaki y'omugenzi kati omututu wa mukaaga n'empaayo omwana bamuta Aaron era omwezi ne gugwako ne mbagala ne mfanga pressure niko n'abakyala nabo pressure bakola ki ebaliko nabo ne bangamba katukole paka nga mpulumandeevu guminkiriza kyetulaba naffe tetukikkiriza naffe twagala bawa kintu kya kibogwe bwe kiba kyetagisa kitwala South Africa tugenda kitwala tubawe ekintu kyennyini kitukola ki kitwekakasa naye muguminkirize nti kale nga wayise emyezi ng'esatu kafeero nsonyiwa ne bankubira essimu ne baŋŋamba results zammwe zaawedde zakomyewo abalwalirwa mukaaga sijjukira bulungi lunaku olwo mutuwa olunaku lwe munazikima nembaga tujja kujja ku Lwokutaano nebwana nalina programu zange nga tolina okwasaganya bana abalala era bonna ne mbakubira essimu ne mbagamba banna baganye results zakomyewo n'olwekyo mwetegeke ku Lwokutaano tugende tujjeyo ki tuzijjeyo nti kale ndoza yali Monday ku Lwokubiri Simon nankubira essimu nangamba taata wangi nfunye omuguzi konzowa ow'ennyumba nga bwe twali twateesa nti bagenda gitunda nemuna Simon ennyumba sooka ogireke results zimala okukola ki okudda tulabe ekigenda maaso ziyinza okudda nga mwenna 14 mwayiseemu kwe tunasinzira okutunda ennyumba oba ziyinza okudda ng'oli omu oba muli babiri kiba tekibeetagisa kutunda oba naawe obutabaako tekibeetagisa kutunda nnyumba nga abaana basigadde babiri basigala bagijjamu ssente kubanga ennyumba yaliko emizigo gy'amaduuka mu maaso ne mu mbirizi eri kafeero alina emizigo gyali yalese tamalirize mu manju mwami Ssemakulu Yohamani ye yagimaliriza oyo yalina amasomero agaliko kisubihaindoza kati alina landmark nga walinga Hotel Explorer oyo mwami yazisereka nakola kinazigala n'ozigala kata sesigamba nti no kusasula munange nga Simon aganza tata sente nazikutte nadda Simon Peter sente kize wakutte nti ez'ennyumba kyennyumba gitunze sente kandi milioni 13 Mga Simon otunze ennyumba ya milioni 13 kati muli over 15 results bwe zinaddanga mwenna mwayise muli omagana twogera ku yakajansi oba yakajansi nenga bwe mukulaba yali badde ya mmeka ku market kale mu biseera ebyo olwokuba si yakyapa naye nga ntwali wanene ate nga nnyumba yali nnungi yategula yandibadde wakiri miliyoni nga 3 wakati wa 2.5 ku bisatu yatunze 13 kubanga teriiko kyapa kyali kibanja bamugambye nti wali vali naye nga Simon ne ku myaka gye yalina ne experience gye yalina mu nsi yali tannamanya vali yaki yali akyali muto munnange nga mugamba Simon kati mugenda gabana sente mu maka buli omu result tunazifuna yaafulumye yatunze olwo ng'atunda ngani simusika siki just mwana kubanga bagamba tunoonya akatale buli asobola okufuna omuguzi wadde mbu muleeta kati nga nsooka nkubira swazi nga nsooka nkubira Nantongo essimu mwannyinaabo namubuuza manya senga waabwe Nantongo ani alina endagaano y'ekajjansi kubanga sinze nagirina nangamba Edi yagirina walimu abamuta Edirisa Edi yagirina nti ye mukubire mujje wano tikiki nemugamba ennyumba Simon yangambye agitunze nti ani abaddewo tukubira Swazi tukubira Nagawa nti Simon ennyumba agitunze infact Nagawa yasooka n'okunkubira essimu Simon ennyumba agitunze sente atugambika azitutte ku account gye twakkaanya okusangako sente za family era gye baatekako ne sente zakola DNA nga bamaze okutunda enkoko njeru nti naye tumunoonya tetumulaba ate awo nengamba omwana omusajja tebabanga bamusi nga bamusanze ne sente ne bamutta tumunoonya tetumulaba ne bajja ne tubayita Swazi Nagawa nze Nantongo ne Edio yalina ki
tubuza edindaganirwa nti yino njirina tugamba kati bano batunze batyanga ne original ndagano Paulo ko yagulira tebajiriwo oya ina ndagano yani Eddie ebali bamuta Eddie yenga mu family akolanga ki yali naye wa mukwano ebya kafero kusinga byatambuliranga mu mukwano onange nga swazi batunyonyola bibadde bwe biti naye nzaawo satya nenguma nengamba nti kasita jeni eyafulumye bwe nefulumye abaana nga bakafeero bonna abaana 10 kubanga yo ndagano yasibwako emikono bantu basatu Simon Swazi ne Nagawa be batekako omukono nga batunda nti olwo omusajja abawaddeko miliyoni 8 tie 10 bajja oli ajja kubaguza empewo 10 bajja mugamba seba bakuguza omukyama olunaku yali ntadde olwa Friday nenga kino kyetaaga kwanguyira nendukyusa nenga tukimeruza ati ku lwokusatu tusobole okwanguyira ekyeki ekyennyumba nga makwera naye mumanyi nti olwokutano luli wala ino yensonga njero genda funa results nga bajja ku lwokusatu nga tugenda ku results era twasooka mu counseling bannange bwe biba ne bititwe mukola bwe muti biki nti kati nganze mbasaba nze kyembasaba kimwe kivaamu kyonna tetugenda mu mawulire buli kyetukola tukikole nga family wamu era omusajja n'aluga nti results zino ne bwe mba temuzikkiriza muli baddembe okuziikula omufu oba ogenda mu ddwaliro ki eddala era mutuufu senga twali twagadde kuziikula kafeero twali sobola muziikula ng'ensi tetegedde ne bamuggyako bye bamuggyako senga tebyagenda mu ki mu mawulire nga batandika okusoma so and so obviously impossible to be a biological doctor of the late Paulo Kafeero so and so basoma abaana batano nga bona obviously impossible to be a biological doctor oba saan mutima ne gongira basoma batano Kafeero tanafunamu nzijukira kanaga wako kali kaninanye ne kangamba tata okikiriza bagenda tuwandula fudda ne basoma yawo omukaaga nga bana Kafeero omukaaga ne basoma yawo abalala basatu obviously impossible ne basoma yawo omwenda it has been practically proved that so and so is a biological son to so and so okakana nga tunyemu abaana babiri bana ku 14 nga Paulo Kafeero yasooka bazaala first born second born third born ne fourth nga bwe bajja baddiringanwa era bwe bayita asooka omukulu yani Simon Peter Simon Peter yaddako Nagawa adda ku Swazi adda ku Nagawa ndowooza ku Swazi ne kuddako Dube yenga ye muto gwenjijukira kati wokune yaliwa Simon Peter Nagawa Swazi ne Dube naye abo bagenda baddinganwako mu kuzaalibwa kwabwe be bana ba Kafeero be yasookerako munnange bankwasiza results abakyala bamu bakwasiza kopi zaabwe abalala baziyulizaawo buli omu atandise okuyomba okwekyatana ne kubeerawo okubaawo naye kyatuyamba tewaali ki bintu kugenda nnyo wala Haji nsonyiwa ndaka meeting kendimu ko dakika 3 ngenda kukuddira Munange 10 tebayiseewo nejjukira waliwo omwatazze atazze yani ye Martin yes na luli aluvanyuma nga mwami Senkubuga aganze wange namuganda ogenda bintu ebyesirusiru ebyo nenseka n'okuseka nenga mwami Senkubuga kati what next muvaayo tuvaayo ekyandibadde kiddako ekyokwekumaakuma nekigaana kubanga abantu bafuna obusungu buki bungi ekyaddirira kyakulira nti ate Simon yatunze ennyumba era akavuyo konna kolaba olwaleero katandikira awo abakyala ab'abaana abatayitamu nga bagamba ti Simon bwe yatunze ennyumba n'akwata ssente n'azitwala ku DNA n'agulirira batandika okwekengera ne batandika okwekengera nti yaziguliridde bano 10 babasuule bo abaana be babakola ki bayitawo awo watandikira obuki ebyali bisirikiddwa ne bitandika okujja nga bikola ki nga bifuluma okutusa bwe biraba olwaleero naye nga mulimu ebintu
byenzize mpulira kwanze nduddewo nnyo okwogera sigezaako kuwolereza oba kuvumirira muntu naye we twatuliza enkiiko z'okugamba nti batunde n'ekajjansi bisirikira nga takyajjana mu nkiiko kubanga ni mulimu n'abamulangiranga ate oyo teyazaala akima ki mu nkiiko zaffe yakyayagalayo kyeno ne bimutama nga takyabijjamu bisirikira tatundangako wa ekyokutunda ennyumba y'ekajjansi bikisirikirwa teyakimanya yankubira n'esunda nga mandeevu kituufu tolina kyomanyi nemugamba ogenda nolabayoko omukono gwange bana otuukayo kwade batu kwanza ne babuloka bankubira wane essimu nga bimaze okutabuka nga baagala ngende simanyi yatunda ennyumba ampe ssente nsobole oba obateerayo akabega nga alaba nti ayinza okuba aguza empewo ngamba bwe muba temwanneebuuzaako okusooka nga temunnagula nga mumanyi nze mukuza w'abaana abo then tewali nsonga ate lwaki kati mukola ki munneebuuzaako ekyo omukazi we bamuwaayiriza teyakimanyaako n'omulundi n'ogwo takiriimu era abakyala bonna bakimanya abazaala abaana abe 14 bakimanya nti amaka gagenda kutundibwa obuzibu bwava ku maka kubatafuna ku ssente ebyogerebwa byonna byogerebwa olw'okuba tebafuna ku ssente ate ne bijja nga bateekako omukono ku ndagaano eyatunda awo be bayiseemu ku DNA obuzibu bwonna bwe bwakola ki bwatandikira kati nina kyenjagala okutangaala abaana bano 4 nga tuboogeddeko bonna abana tubogeddeko Simon Peter Swazi Dube Nagawa be bakulu mu banne abalala bano temulimu bakuluko okusinga ku bano oba ddala bano bato mu 15 oba mu kati mu bonna be baleese oba mulimu abakulu muko mube twasooka okuba nabo ku list kubanga abaana twakola list twali ekajjansi Paulo lwafa tumala omuziika enketa twalina olukiiko ekajjansi lwali mu bannakatemba abasinga obungi n'abayimbi era kololo nnyanjulibwayo nga omukuza w'abaana gwe baalonda kati abakyala bonna baliwo ne bawandiikibwa amannya gaabwe n'abaana baabwe waliwo n'abaana babiri abaali baleeteddwa senga waabwe Nantongo n'abagoba n'agamba nedda abo abaana sibaani siba Paulo so kwolwo twafuna omuwendo gw'abaana 15 kwolwo baali 15 ng'omugenzi yakafa ababiri abasigadde baagobwa ne bagoba babiri nga tebagenze na ku DNA ensonga senga waabwe Nantongo yagamba abo abaana siba Paulo mbamanyi siba Paulo finished badde babakulizwa okay nga minomuwuliza kati bwe tuba mu meeting nga tuwandise namba y'abaana abo bonna bano kati boolaba abaaliwo okwolwo bonna bato ku bano kati mu bane 11 abazze oluvannyuma mu butuufu ndowooza mmanyiimu omwana omu ate yatusangira naye Masaba eyo n'agamba nze gundi simanyi oba mbeera Katosi oba Nkoko gundi Kisoga sijjukira oba Kisoga oba Katosi nange ndi mwana wa Paulo ne mugamba naye kati yagala kukolere ki twabayita muje ku DNA tewakola ki tewajja kati nkolere ki ngolo tumaze okumala DNA eno oyo naye yagana mugoba mu family naye nzo sina buyinza bugoba kundi wandiga sigoba bankima n'akola ki n'agenda naye abasigadde bonna abo ndabamu abakulu n'okusinga bano ba Simon sibamanyi kati waliwo abadde ayogerwako ennyo bwe mulabyeko alina obuswiriringo bw'omugenzi ne mutamiivu muko bwe bagambye ayozeeyo betoolo oyo wamulabako ko emabega yonna nali simulabangako nkugambye abaana bonna abataali ku 15 abasooka nali sibalabangako okujjako mulimu omwana omu muwangu soba yaani yansangako enkoko njeru yansangako emasaba nga tugenze era nga bwe tugenda buli mwaka nga tugenda nanneeyanjulira era ne mugamba naye nti twabayita mujje ku DNA era lwaki tewakola ki tewajja kati nyinza kukolera ki niye abasigadde mbadde sibamanyi obadde tubamanyi kati mu kusooka waliwo watugambye nti waliwo omugezi bye yakugambanga n'obaaniriza kati ng'ogyeko bano abana bali balinga bameka abalala batali ku bana waliwo bano abata omusaayi abanna musaayi gwego gwa mugenzi ne waliwo abalala nga baawandulwa ne waliyo bamanyiiko eri gy'ogambye gye balinga bameka 11 abo bonna bo waliyo bamanyi okuva 11 bonna nali mbamanyi okay
sigamba nalisa analimba manyi kubanga abo ne munchiko bajjanga ne masaba twaberanga nabo nga abo bo nalimba manyi abalumbi bw'ennyongo gyeko mu abakulu bisirikirwa alumbiddwa nnyo ne swazi ng'omwana ki buzibu ki simanyi lwaki ababalumba naye manyi olumu abantu baba n'ebizibu byabwe n'abantu kati nga amulinako ekiruyi naye naabulwa obanga yabulwa wakyabiza sikulimba sijja kubanga kati nyinza okutebereza omuntu nga Kizito mulabye nnyo ng'alumba bisirikirwa naye simanyi nnyo kye nawulirako k'emabega ndowooza mu kutunda alubamu ya Dipo Kizito yanoonya ku baguzi yes n'ebisirikirwa n'anoonya abaguzi ku nkomerero bisirikirwa ndowooza yaleeta ba Freenet bagula ki Dipo yes Kizito alabika abaguzi be yali afunye baali ba sente ntono okusinga ku baani ba bisirikirwa ate nga bali mu business aleese nnyingi ne bafuna ne batandikira okufuna obutakola ki obutakkaanya nsuubira ng'oyo ekyo kati mulimu abantu bentunulira waliwo n'omuyimbi yaani Mamuli Katumba oyo ekizibu kye sikimanyi kubanga tuba nga tuli ku nsonga ya kuyamba abaana oba kumalawo kizibu kino kati ate ekyokuvuma bisirikirwa tekigenda kujjawo kizibu kino era tekigenda kufuula abaana abo baana ba kafeero ate nga mulimu n'ebintu ebimu obutamanya nabwo butukozesa abantu bangi boogedde naye nga boogerera mu butamanya nkunyonyodde ebintu by'okoze by'owulidde nze byenkugamba facts ze ninako ne bwino bwe nakwata nenkola ki nenteeka wali nze natuuka n'okwagala okugenda mu kkooti era looya wange n'awandiika naye bwe naddayo eka nga tetunnafayiringa suuti mu kkooti naye nga naye kati bano bengenda okuloopa abamu baana ba mukwano gwange mbayita baana bange muganda wange kambireke naye nga Kalebula asibya nine nga ensi eneewulira etya nti ate Mandevu yakoze eki nengamba kankyesonyiwe ngola omuntu ayogera ekintu kyatamanyiiko omutwe namagulu kati abantu abamu batulinako buki oba bisirikirwa bamulinako buki waliwo eyamwogerako gwe nalaba yali mu baana ba Kafeero abo abajja oluvannyuma 11 ye yali oba Katumba namulaba awo ng'ayogera n'agamba nze taata wange bwe yagenda e London n'akola yamalayo ebbanga ddene n'agula emmotoka 2 Nuwa ne Kanta etambuza ebyuma bwe yakomawo wano bwe yafa eyo Nuwa Ssemmango n'agitwala Kanta bisirikirwa n'agitunda ekisooka Kafeero teyagula ku Nuwa Kafeero yadde e London nga talina ssente kubanga alinga takola yalinga mulwadde osobola okubuuza omwami gwe bayita Kageme osobola okubuuza omukyala bamuyita Fatuma abeera London Kafeero gye yabeeranga ennyo ne Fred Nkambono yayimbiranga mu kayimba yayimbanga simanyi ku luba yabeerayo okonna nga n'oli akola kira yadda na mangu yali takola tagulanga ku Nuwa mmotoka gye yalina ate empya yali ebiseera yali saafu era mwami Ssemmango yali agikoze eki agiguze Ssemmango yali aguze saafu Ssemmango yateeka sente nyingi ku nyumba ye Kajjanse naye okugiri novetinga n'ekifo kyonna okiteekawo kubanga nawulako nabaga nti wa mwana wa muzungu nedda nga bategeraganye ne Kafeero nakati endagaano azina nange nina kopi ze nnina ng'alina ebivulu byalina omumukolera byalinga oba 25 byali bingi Kafeero yadda mulwadde era bwe yadda yakolawo ekivulu ekyamaanyi ekyo nakivubo bakayimbira kye bamukozesa simanyi 20 years of Paulo ba Kafeero nga weze emyaka 2 muki munsiike teyadda mukola era bwe yafa Ssemmango n'atunyonyola kubanga n'emmotoka nga teziri mu mannya ga Kafeero wadde yali azitambulira nga ziri mu gooli n'agamba ne banne mubeere baakisa endagaano ziizino na buli kimu kiikino ssente zange ezo zonna okufa waakiri zino emmotoka 2 kanzeddize nziza ku ssente zange tezimalayo ssente zange ne kanzize ku ki n'atwala saafu n'atwala naki mu Kanta bisirikirwa tatundanga ku mmotoka ya Kafeero gye bayita Kanta. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi